Nze Rita Kamya osibye tyano omulabi waffe omulungi nkwebaza okubeera nga weekumidde ku Salt TV era nga nze ndine Rosette Kalungi tugenda kuba tukutuusaako omunyo ku 3 ogw'ekiro ky'olunaku olwaliro naye nga woowulirira bino ebintu byongedde okukaluba coronavirus ayongedde okufuuka ensonga mu ggwanga tufunye okwogerako omukulembeze w'eggwanga ng'awera entambula yonna ey'olukale nga bwe tugenda okuba nga byonna tubikutuusaako mu maaso awo weekumidde ku Salt TV naye nga bannayuganda tukwate ebiragiro ebituweereddwa gavumenti wamu n'eminisitule y'ebyobulamu tusobola okubeera nga twenganga endwadde eno emboozi eya pulezidenti tugenda kuba tujja nayo naye katusookere mu palamenti y'eggwanga olunaku olwaleero wataddewo akakiiko akagenda okubeera nga kalondoola ensonga zino eza coronavirus era kano katandisa emirimu gyako olunaku olwaleero wabula kalabudde abasuubuzi abongeza ebintu nti si kirungi bwe batyo ne basaba n'abantu bonna ababeera bagenze ku maduuka ne basanga nga ebintu birinnye ebbeeyi basobole okubeera nga bapaloopera bategeezezza palamenti egenda kugenda mu kuwummulako kubanga wakyaliwo ensonga za bajeti nyingi ze balina okumaliriza. Twagala abantu baffe baloope abasuubuzi n'abantu bonna abaagala kubba abantu baffe mu munyo mu saabuuni ne sanitizers bino ebintu ebya bulijjo ebigenze waggulu nnyo. Ezango bye basookeddeko okukola kwe kuteeka amasimu ag'abantu abajjo bagenda okwekubira enduulu bave ku gano agadde gateekeddwa ag'eggwanga agavuddeko okwemulugunya okungi. Naye kati bagambye Ministry of ICT bagenda tufunira enamba buli region nye kati ewaffe Karamoja tujja kubeerayo n'enamba yaffe buli bwe tubeera neyo ensonga oba omuntu omulwadde alinayo gwe tulabye ogikubira kweyo enamba ate togenda gikuba okuba kweno enamba ezino enamba ze batuwa eziri Kampala. Anyakunyi era n'ategeeza nga bakyanoonyeza ku bakabanaabwe abakyebulankanye bagambye okwewaayo abagamba okuba nti babadde mitala w'amayanja. Tusaba nnyo abantu abatambudde abaami baffe oba n'ababaka abalala batambuddemuko nga tetutegedde tugenda kutegeera mu kifo ky'ogenda ku airport okubamanyira ku airport tusobole okumanya nti bali mu isolation basigale mu maka gaabwe mu kifo kyo okutuuka tugenda kulaba nti kituukiridde naffe kubanga baba bafunyemu obulwadde bujja butukwatira babaka ba palamenti ava mu buvanjuba nabo si bamativu engeri ebitundu byagye biyambiddwamu ku kirwadde kino kya korona. Omubaka okuva e Bunya Robert Ntende agamba nti abantu bangi nnyo okuva mu kitundu kye naddala abavubi bakwamidde ku myalo naye nga tebalina bakoma ku lukalu okufuna kibazo eri emimwa. Nganza abantu bange abeekaaza Kaaza Island teriiko mmere wadde okujjako emmere eteekwa kuva wabweru okugendayo teriyo nnimiro tewaliwo osobola kulima ku Kaaza Island. So abantu abo badepending entirely on the supplies even ebweru. Yombako okuva mizinga by'ebukooli Abbott Ouma n'ategeeza nga bwe beetaagawo emmotoka zino ze ambulance asobole okuyamba abantu be na mu kaseera kano batasobola kuva ku bizinga bino. Gavumenti ituwa ambulance dala ku mazzi ibeere Bbonja n'ambulance dala ibeere nga Sigulu n'Edolwe kubanga omuntu abaana abeera ng'omulwadde bajja kumu tasobola okuyingira mu lyato and ambulance eri special ituyambe okusaba kwa gavumenti yanetaddeko ambulances mu mazzi yamba abantu balwadde. Kati ndikubiriza gavumenti Honorable Minister Acheng yagamba ati yaleeta ambulances 14 zonna n'aziteeka Kampala kati nga bwe namugamba yandituwaddeyo nga 2 endala ebeere wali Malaba wano e Busia. Kyokombako okuva e Busia Nabonindo Jennifer ono ategeezezza ng'ebitundu bye bifunye akaseera akazibu oluvannyuma lw'okuba nti abantu basala okuva e Kenya nga bawa abapoliisi baakuna enguzi mu ngeri y'emu beesanga nga balina ebifo eby'olukale bye bagatta ne bannakenya so nga ate ekirwadde kino gye kiri. Bafunye nnyo obuzibu nnyo kuba emmere ab'e Kenya baginona eno naffe ebirala tubinona Kenya. Abantu bangi bayingidde waliwo omwami gwe bangambye yayingidde aviira Ndayiga Busitema bamuyita Tom ate ye tested positive n'adduka. Kakate tumanyi wali kati awo obuzibu ate erinnya the only identified Tom. Ku Russell TV nze Grace Girinya Omunyo.